Abayizi okuva ku ssettendekero wa Makerere nga bano basoma busawo era nga balindiridde okusindikibwa amalwaliro ag'enjawulo bagezesebwe bakyagenda mu maaso n'okwekalakasa nga bagala aba minisitule y'ebyobulamu babasindike mu malwaliro gye balina okugezesebwa ng'okuva wiiki ewedde bano bazze bagobagana n'abakuumaddembe wakati nga balaga obutali bumativu bwabwe. Bano wiiki ewedde balumba ekitebe kya minisitule y'ebyobulamu ne baagala okukiyingira ku mpaka bagasimbagane n'abakulu wabula abakuumi be basanga ku geeti tebaabaganya era nga kaali kanyoolagano nga n'abamu bagombwamu obwala. N'olwaleero bwe gutyo bwe gubadde ng'abayizi bano bakedde kutambula nga boolekera ku Paalamenti nga baagala basinkane Sipiika Nnaalonganita Aneta Among bamutegeeze ku nsonga ezibaluma. Wabula n'omulundi guno ab'ebyokwerinda tebabaganyiza kutuuka ku ssetteeserezo w'eggwanga wadde okukkiriza omu ku bo okuyingira okusinkana Sipiika nga bwe babadde bateeseteese. Bano bakozesezza oluguudo lwa Side Barre Avenue nga boolekera ku Paalamenti nga badde bakutte ebipande okuli obubaka obwemulugunya nga bagamba nti aba minisitule y'ebyobulamu baluddewo okubasindika mu malwaliro gye balina okutandika okugezesebwa. Wabula bw'abadde mu lutuula lwa Paalamenti olunaku olwaleero, minisita wa guno Naguli Hajjati Hanifa Kawooya ategeezezza nti abayizi abasoba mu 1,000 minisitule yamalirizza dda okubagaba gye balina okugezesebwa kyokka n'ategeeza nti obuzibu bw'ensimbi okuba entono kye kireesewo okukandaalirira kw'okusindika abayizi gye banaagezesebwa. As of now, we can only accommodate, and that's what we have accommodated, 1,500 interns. Attached at the back of this statement is a deployment list, which I can lay on the table. Minisita Kawooya yeeyamye nti gavumenti yakukola ekisoboka okulaba ng'egonjoola ekizibu ky'abayizi abatannafuna we bagezesebwa era nga mu bbanga eritali lyewala baakuvaayo bategeeze Paalamenti. There is urgent need for Ministry of Education and Sports to expedite the process of completing the education for health training policy so that we have a policy that guides the universities. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.